Owa boda ajirese. Agambye asokenda so mulamu. Mu mawulire ge tuyinawo omukulembeze w'eggwanga essaawa yonna agenda kubeera ng'anonebwa ennyonyi za America ezimanyiddwa nga CH-49 Chinook. Ennyonyi zino ezaanona omukulembeze w'eggwanga erya Venezuela amanyiddwa nga Nicolas Maduro bwe zito ne zimutwala oluvannyuma lw'embeera mu ggwanga lye okubeera nga yali emaze okubeera ng'edobonkana. Kakati we twogerera waliwo okutya era nga kigambibwa oluvannyuma lw'ebyenfuna eby'eggwanga okubeera nga byadobonkana, ebyenfuna bannansi okubeera nga tebakyakkiriza mu bukulembeze buliko. We twogerera nga waliwo omukulembeze essaawa yonna agenda kubeera ng'akimibwa oba yandiba ng'ajja kukimibwa bamukimeko mu ngeri y'emu nga gye baakima Nicolas Maduro akulembera eggwanga erya Venezuela. Waliwo by'olina okumanya gwe Munnayuganda nga twolekera akalulu ka 2026 waliwo okwekalakaasa okugenda mu maaso mu ggwanga erimanyiddwa nga the Islamic Republic of Iran. Era wano ku mukuto gwa Red Zone TV mbikuletedde nkubuulire byatandikirawa era bituuse bitya wano, ani akulembeddemu okwekalakaasa kuno era bannansi kiki kye bagenda maaso n'okubanga baagala. Ogenda kuwulira butya bwe beekalakaasiza okumalira ddala ennaku eziweredde ddala era okwekalakaasa kuno ne kusobola okubanga kuwangadde ate nga tebitandise kati. Bino birina gye byatandikira. Okwekalakaasa kuzze nga kubaayo mu ggwanga lino, wabula ng'okwekalakaasa kuno tekusakisiidinga paka bannansi bwe bagambye nti ku luno tumaze okubanga tugumira abasajja b'amagye, tumaze okubanga tugumira b'ebyokwerinda, tugumidde buli kintu kyonna, tetugenda kuddamu kutya era bamaze ku nguudo ebbanga eriwererako ddala ly'ogenda ogenda maaso n'okubanga omanya. Ky'olina okumanya mu ggwanga lino ebireetedde abantu ogenda maaso n'okubanga beeyiwa ku nguudo, ebireetedde abantu ogenda maaso n'okubanga beekalakaasa bifaanaganira ddala. Gwe munankyukakyuka bye weetaaga okumanya bisange mu vidiyo eno. Tandaba kubanga osubscribinga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade ka notification obeere omu ku abo basooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate tubeere nga tutambulira ddala ffenna. Wenjogerera nga waliwo omukulembeze nkugambye ayinza okubanga essaawa yonna agenda kukimibwako ennyonyi za America enkambwe ennyo ezakima Nicolas Maduro. Eggwanga lino eririmu okwekalakaasa lyerimu kwaga amawanga agakyasinza okuba n'ebyokwerinda. Wano nkugambye gwe munankyukakyuka wulirizaawo nnyo era ayagala okumanya ensonga bw'engeri gye zitambula wulirizaawo nnyo. Eggwanga lino eririmu okwekalakaasa kuno era ng'eggwanga lya America essaawa yonna liyingirawo okulaba nga litaasa abantu. Eggwanga lino lye likyasinze oba lyerimu ku ago agasinga okubeera n'ebyokwerinda, ge gamu ku mawanga agasinga okubeera n'amagye amangi era byonna ngenda bikutegeeza. Kakati gwakkiririza mu nsonga z'enkyukakyuka owulire mu ggwanga lyo amagye gali ameka, ab'amagye bali bameka. Nkuwe n'ab'amagye abali mu ggwanga lino abalemereddwa okubeera nga bakkakkanya abantu ba bulijjo. Ngenda kuwulira omuwendo gw'abantu bameka abayiise ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo na bibuga ki ebisinza okubeeramu okwekalakaasa. Oba oli awo oyinza okubaako ky'ojjamu nga bwe tugenda mu maaso n'okuba nga tutambuza ensonga, naye ng'eggwanga lya America lyo essaawa yonna ligenda kuba nga liyingirawo okusinziira ku information gye nnina wano era gye ngenda mu maaso n'okuba nga nkuwa. Ezimu ku nsonga nkugambye ezireetedde bannansi okweyiwa ku nguudo ne balaba nga bagenda maaso n'okwekalakaasa olw'ebyenfuna n'ebintu ebirala nga bw'ogenda maaso n'okuba nga obiwulira, kigambibwa okuba tebirina njawulo n'ebyo ebigenda mu maaso mu gamu ku mawanga n'eggwanga erya Uganda mw'olitadde. Kakati gwe olina kye weetaaga okumanya era njagala ogende maaso n'okuba nga owuliriza. Bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Kakati nga sinaba kuba nga ngenda eyo ng'era bulijjo nkyayongera ogenda maaso n'okukuba omulanga gwaffe kubanga tugenda kuyingira wiiki esembayo ey'okugula fulaaga. Ebintu bingi nnyo ebyokukolako, bingi nnyo ebyokontributingako, wabula neebaza abajja ne mu contributinga ku nsonga za fulaaga. Olunaku olwajjo twafunyeyo fulaaga era ezo zo eyazituwadde yaŋŋambye tonjogera naye nyongera okuba nga nkwebaza okubeera nga wakontributinze ate ku nsonga za fulaaga. Tukyagenda maaso n'okuba nga tugula fulaaga ate nga tuyingidde ennaku ezisembayo era neebaza abakikola ate nga nsanyukira nammwe abapya abajja ne mugenda maaso ne mugamba nti nammwe mwagala genda maaso n'okuba nga musonda. Ensonga eyo nga tunaba kuba nga tugitwala wala, ennamba z'esimu oyinza okuba nga oyitira osisinkana omukutu ogwa Red Zone TV. Sebambulidde Patrick Nze agubeerako 0756089795 ya Airtel, 0776887508 y'ennamba ya MTN kw'oyinza okuyita n'obeera ng'otusanga ate tusobole okuba nga tukuweereza ate nga bwe tukontributinga ne ku nsonga endala. Wakati ng'obunkenke bweyongedde ne mu ggwanga erya Uganda waliwo obunkenke gye businze okuba nga ate bweyongera era bino byenkuleetedde mu mboozi eno, byenkuleetedde byogenda ogenda mu maaso n'okubeera ng'omanya. Tonyoomanga maanyi g'abantu. Wenjogerera ng'amaanyi g'abantu gatandise okubaako kye galaga era ng'omukulembeze omu nkugambye essaawa yonna ennyonyi eyo gy'olaba abasinga obungi mwagitegeddeko oluvannyuma lw'okuba nti yakimye Nicolas Maduro mu ggwanga erya Venezuela. Kati we twogerera Donald Trump akulembera eggwanga erya America yakoze okulabula era nga mu kulabula kwe essaawa yonna twandiraba ku nnyonyi eyo ekika kya CH-47 Chinook oba Chinook. Ennyonyi eno ekolebwa mu ggwanga erya America
emu kwezi ezikyasinza okubeereza entiisa eri abakulembeze naddala bannakyemalira. Wenjogerera nga nnakyemalira omulala yandibanga agenda kukimibwa mu ggwanga lye mu makaage agende mu kkooti ya Amerika abeere ng'awozesebwa. Nakyemalira oyo yaani, biri mu ggwanga ki, byonna mbikuleetedde obeere ng'ogenda maaso n'okuba ng'obimanya. Wabula nga bulijjo tusooka ne tujjawo akalango kano kokka ne tuba nga tusobola okutolontoka awatali nsonga yonna etutawaanya. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Red Zone TV. Atanaba kubanga osubscribinga, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, okwate kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambulira ddala ffenna. Waliwo okwekalakaasa okugenda maaso mu ggwanga erimanyiddwa nga the Islamic Republic of Iran, era ng'eggwanga lino lirina obukulembeze obw'enjawulo, wabula ng'omukulembeze nakyemalira agambibwa okuba nti essaawa yonna agenda kubanga awandukulwa era nga ateekateeka okuddukira mu ggwanga erya Russia asobole okuba nga yeewogoma sayidi eyo. Omukulu ono amanyiddwa nga Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, abasinga obungi mumanyi Ali Khamenei, naye ng'amannya ge ye Supreme Leader oba omukulembeze ow'oku ntikko mu ggwanga erya Iran. Amanyiddwa nga Ayatollah Sayyid Ali Hussein Khamenei. Wenjogerera nga bannansi bagamba nti tetujja kukkiriza era nga beesaza akajegere we twogerera nga streets z'ebibuga ebyenjawulo okusingira ddala mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Tehran eky'eggwanga erya Iran. Wenjogerera ng'okwekalakaasa kutandise okuba nga kuteeka abakulu mu bunkenke, amagye gagambibwa okuba nti galabika gatandise okulemererwa. Omukulembeze w'eggwanga erya Amerika amanyiddwa nga Donald Trump yavuddeyo n'alabula n'agamba omukulu Sayyid Ali Khamenei nti togeza n'oshootinga abantu. Yamugambye, if you shoot the protesters we will also shoot. Nti singa okuba abeekalakaasi naffe tujja kuwalirizibwa okubiyingiramu tubeere nga tushuutinga. Era wenjogerera omukulu oyo alabika ng'essaawa yonna agenda kuddukira mu ggwanga erya Russia eri munywanyi we dikiteeta munne, ye ali wiringa okubeera ng'amuwa obubudamu. Kakati ky'olina okumanya ebimu ku biviiriddeko okwekalakaasa mu ggwanga lino. Okwekalakaasa kwatandika Desemba mu kibuga Tehran. Kwatandika nga 28 Desemba ng'omwaka guggwako awo nga twakava mu Christmas. Omwaka ogwo guwedde 2025 era nga kigambibwa nti ebimu ku nsonga z'ebyenfuna ze zireetedde okwekalakaasa mu ggwanga lya Iran okubeera nga kweyongera olw'ensonga eggwanga lya Amerika libadde livumirira nnyo obukulembeze mu ggwanga lya Iran, wabula nga Iran eno naye eraze nti tejja kugendera ku biragiro bya Amerika. Naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti mu bukulembeze bwa Iran Amerika bweyinza okuba nga bye bimu ku ebyo byevumirira. Njagala kubuulira obukulembeze bwa Iran. Iran yeyina Supreme Leader gwe nkulazeeko oyo amanyiddwa nga Sayyid Ali Khamenei. Kati ate yina ne President ono. Supreme Leader yabeera overall leader era yabeera n'obuyinza bwonna. Kati ate babeera ne President nayo yabeera nga wa mikolo abatalina nnyo makulu mu ggwanga erya Iran nga bwe tuyinza okkiyita. Kakati wenjogerera bannansi bagamba obuzibu basinga kububeera na ku musajja ono kubanga obukulembeze bwe bwansikirano. Era nga hierarchy y'obuyinza mu ggwanga erya Iran eri bweti. Supreme Leader gwe bayita Raba, wenjogerera oba ndowooza oyinza okkiyita yandibadde nga kabaka. Oyo gwe nkugambyeko amanyiddwa nga Ayatollah Sayyid Ali Hussein Khamenei yaliko nga Supreme Leader. Era nga Supreme Leader ono abeera n'obuyinza obwenkomeredde, yabeera n'obuyinza bwonna, yabeera Commander in Chief of all Armed Forces, yawe ebiragiro eby'oku ntikko mu magye na mu buli sekita yonna. Era omukulembeze ono agambibwa okuba nti alina kye bayita ultimate decision making okusinziira ku strategic policies, religious affairs and national security. Ensonga za policies oba ebigenda mu maaso mu ggwanga eryo yabisalawo. Ensonga za amadiini oba enzikiriza mu ggwanga eryo bibeera mu mikono gye. N'ensonga z'ebyokwerinda mu ggwanga erya the Islamic Republic of Iran bibeera mu mikono gye. Obuyinza ayina nkugambe Commander in Chief of all Armed Forces, era nga asobola okwapointinga akulira judiciary. Nakugambe wuliriza nnyo gwe Munnayuganda ayagala okumanya ebigenda mu maaso. Waliwo bingi nnyo oba oli awo byewetaaga ogenda maaso n'okuba ng'omanya. Omukulu oyo ayina obuyinza obusobola okulonda ani akulira amagye, ayina obuyinza obusobola okulonda ani akulira oba akubiriza Parliament, ayina obuyinza obusobola okulonda ani
agenda okubeera omuduumizi w'ekitongole ng'ekya police, ayina obuyinza okulonda ba diplomatic leaders baba ambassador, ayina obuyinza okugenda maaso n'okuba nga alonda ba authority leaders abakulembera ebitongole, nga olaba nti ono yalonda akulira nnema, yalonda akulira biki, ayina obuyinza obulonda Ssaabalamuzi. Omukulu ono amanyiddwa nga supreme leader w'eggwanga erya Iran, amanyiddwa nga Ayatollah Sayyid Hassan Ali Khamenei, wenjogerera bannansi bagamba ebyo byenkusomedde bebimu ku bye bakooye. Omukulu ono era okufaananako ne mu ggwanga erya Uganda ayina obuyinza bungi nnyo, era nga mu bumu ku obwo obuyinza yalonda ne cabinet, era nga kigambibwa nti cabinet agironda okusinziira ye ku balaba banaasobola okumukkiririzaamu engeri gye balina embiranye wakati waabwe n'eggwanga lya Amerika. Omukulu oyo kigambibwa okuba nti amaze ebbanga nga baminisita be, abakulira ebitongole, abakulira amagye n'abakulira kumpi buli sekita abadde abalonda kusinziira ku bukyayi bw'olina ku ggwanga erya Amerika, nti gwe bw'obanga oli ku sayidi ye tokkiririza mu sisitimu y'Abamerika n'enfuga yaabwe, awo ojja kufuna ekifo mu gavumenti ye. Obeera nga naawe olimu luli olw'Abamerika enfuga eyo ey'amateeka na biki, gwe tojja kulaba ku kifo, era nga kigambibwa abamu ku bo babaddenga n'okuttibwa battibwa. Kakati omukulu ono agambibwa okuba nti kye bayita military and security leadership naddala mu mwaka okuwedde 2025 ne 2026, omukulu ono alina abantu babadde alonda, era nga bano bonna abamu ku bo ebadde target ey'amawanga nga Isirairi n'eggwanga erya Amerika, nga bano bonna bw'aba tava mu famire ye, bw'aba tamuyinaako Luganda, abantu bonna kankuwe ku babadde alonda. Mu nsonga z'amagye military and security abadde yalonda chief of the general staff Major General Abdurrahim Mosavi, yamulonda mu Juni wa 2025. Abadde alina commander of the IRGC Major General Muhammad Rakipol, yamulonda mu gw'omukaaga ogwa 2025. Abadde yalonda commander of the army Major General Amir Hatami, yamulondera mu gw'omukaaga 2025. Yalonda akulira amagye g'omu bbanga IRGC Aerospace Force Brigadier General Amir Ali Hazidache Hajizade, era naye yamulonda mu mwaka gwa 2025. Yalina obuyinza obulonda n'abalamuzi mu kkooti y'abalamuzi, the judiciary and legislature. Yalonda oba ya appointinga Chief Justice Ghulam Hussein Mohesi Ejei, ye yamwerondera. Sipiika wa Parliament oba kye bayita Majlis mu ggwanga erya Iran, amanyiddwa nga Muhammad Baga Kalibaf, ye yamulonda nga yakulira Parliament. Kakati gwe nkugambye oyina bingi nnyo byewetaaga okuba ng'omanya, oyina bingi nnyo byewetaaga ogenda maaso n'okuba ng'owuliriza ku nsonga zino ezigenda maaso mu ggwanga erya Iran. Ebimu ku biviiriddeko abantu okwekalakaasa byakuyiga eri eggwanga erya Uganda. Nkugambye omukulembeze w'eggwanga essaawa yonna yandibanga agenda kukimibwa, era ennyonyi eyo gy'olaba eyo eya Chinook essaawa yonna egenda kuba ng'emukima okusinziira ku mbeera nga bwegenda maaso n'okuba ng'eba. Kati ensonga lwaki Munnayuganda weetaaga okuwuliriza ennyo era n'okusharinga vidiyo eno ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Iran nga tebyawukanako yadde akatono n'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. Wuliriza ebimu ku bireetedde bannansi okweyiwa ku nguudo, era nga ne mu Uganda bingi bigambibwa okuba nti byali birabiddwako, bigambibwa okuba nti tebirina nnyo njawulo essaawa yonna, ebiyinza okuba nga nabyo byandibaluusa bannansi okugenda mu maaso n'okuba nga beeyiwa ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo. Kigambibwa nti mu ggwanga erya Iran enfuga ey'amateeka ebadde ya kiguumaaza, nga beerimbika mu kufugira mu mateeka, naye nga kimanyiddwa bulungi nnyo nti abakulu bano enfuga yaabwe yamusibira mu bbwa oba baddikiteeta, era ng'okwekalakaasa bannansi bamaze ennaku eziwerera ddala nga bayiwa ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo, nga bwe njagala olabe era nga bwe zizenga nkulaga. Kakati ekyo kyolaba bantu ba bulijjo era nga bakutte fulaaga y'eggwanga erya Iran, bagamba totubuulira kintu kyonna. Omukulu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei tetwagala kuwulira kintu kyonna. Okwekalakaasa kuno kigambibwa nti amagye, poliisi n'ebitongole byonna ebyandibadde ebyokwerinda bikyagenda mu maaso n'okukuba abantu, era ng'okwekalakaasa kusinze mu bibuga bino wammanga. Ekibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Tehran kigambibwa okuba nti ekyo kyo balabika bawezezza n'abantu akakadde abeeyiye ku nguudo z'ekibuga kino.
1 million protesters bayinza okuba nga baweze nga balaga obutali bumativu bwabwe eri gavumenti y'omukulu amanyiddwa nga Ayatollah Sayyid Ali Khamenei era nga mu ggwanga erya Iran obunkenke bukyagenda maaso n'okweyongera naddala mu kibuga Tehran ekikulu. Waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga Mashhad, ekibuga Asfahan, Karaji ne Shiraz bebimu ku bibuga ebisinzemu okwekalakaasa wabula nga waliyo abagambibwa okuba nti baate batandika butandisi. Ekibuga bakiyita Tabriz, Qom n'ekibuga ekimanyiddwa nga Ahvaz. Bino ebibuga byagambibwa okuba nti batandika butandisi okweyiwa ku nguudo z'ebibuga ebyo era ng'ebimu ku nsonga ezibaleetedde okweyiwa ku nguudo n'omukulembeze w'eggwanga lino erya Iran oba supreme leader ebintu nga bitandise okuba nga bimusobako ng'ali mu mbeera ya kusoberwa era nga kigambibwa nti eggwanga erya Russia yandibanga gyagenda okuddukira. Ezimu ku nsonga ze zino wammanga. Bannansi mu ggwanga lya Iran bagamba nti enfuga omukulu ono gy'abafugamu n'ebiragiro eby'oku ntikko ebiweebwa ekyamazima tebifevalinga muntu wa bulijjo. Bagambibwa okuba nti abantu ba bulijjo batulugunyizibwa, abantu ba bulijjo battibwa, kyokka nga bino byonna by'owulira nkakasa nga wabiwulirako mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Uganda. Kyova olaba nkugambye weetaaga okuwulira naddala ggwe akkiririza mu nkyukakyuka, weetaaga okuwulira ekigenda mu maaso mu ggwanga erya Iran, oba oliawo oyinza okubaako kyojjamu. Bannansi bagamba nti ebiragiro ebibadde biweebwa nga tebifevalinga muntu wa bulijjo, omuntu wa wansi, ng'ate bakimanyi bulungi nnyo nti abantu be bakola gavumenti mu ggwanga erya Iran. Amateeka gabadde makakali nnyo, abantu nga balina ebintu bibatakkirizibwa bingi nnyo, intaneti baagiggyeko era oluvannyuma lw'okuggyako intaneti kigambibwa okuba nti n'ababadde tebabyetabyemu ebyokwekalakaasa nabo ne bagamba tebajja kusigalayo. Oluvannyuma lw'okuggyako intaneti mu ggwanga erya Iran, the Islamic Republic of Iran, wenjogerera nga n'ababadde tebeetabye mu kwekalakaasa nabo batandise okuba nga bavaayo nga bagamba tetusobola kukkiriza bwe muba nga mubadde bano batebinkwatako, bano basigingira mu politics. Wenjogerera nga nabo bali ku kkubo mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Tehran era nga kigambibwa okuba nti abantu balabika basukkane mu kakadde abali mu kwekalakaasa mu ggwanga erya Iran era ng'ezimu ku nsonga nkugambye byanfuna. Ssente y'eggwanga erya Israeli yanaabuuse era nga njagala okukutegeeza mu kibala ekyangungu. Dola emu wano mu ggwanga erya Uganda dola tubale 360 US dollar eyinza okuba egula 360 nga dola emu mu za Uganda egula 360. Kati wenjogerera mu ggwanga erya Islamic Republic of Iran ebintu byasobye dda. Dola emu eya sente za dola emu eya America mu sente za Iran egula emitwalo 99 n'enkumi 4 mu 100. Wuliriza, mu ggwanga lya Uganda dola egula 36000 wenkoledde akatambi kano. Mu ggwanga erya Iran dola emu weetaaga emitwalo 99 mu 4 mu 100 okufuna dola zino baziyita Iranian Riyal. Weetaaga Iranian Riyal emitwalo 99 almost kakadde kalamba sente ya Iran okufuna dola ya America emu bweti. Kakati bannansi bagamba nti bino biki tetugenda kubikkiriza era omukulu Ayatollah Hussein Sayyid Ali Khamenei ebintu bitandise okubanga bimwonoonekera. Obweraliikirivu bweyongedde ne mu bakulembeze bakulembera nabo. Sente ya Iran yanaabuuse, abantu bayiye ku nguudo, amagye gatandise okubanga gakuba newankubadde nga waliwo amagye agalabiddwako nga galeka gatandise okudda ku sayidi y'abantu. Abantu abadde basigadde ewaka batandise okubanga bavaayo ng'ekibajjeeyo kujjako intaneti. Wuliriza, bagamba nti waliwo kibayita primary economic triggers eziviiriddeko bannansi okweyiwa ku nguudo. Nkugambye ebintu bingi nnyo byogenda okuwulira mu katambi kano nga byefaanaanyirizaako byogenda mu maaso oba bye wali olabyeko mu ggwanga erya Uganda era nga teweeyibaala ng'ebiri eyo weetaaga okubaako ky'obiyigirako. Wuliriza, nga bagamba nti waliwo kibayita currency collapse. Kyenkugambyeko ekyo, sente y'eggwanga erya Israel erya the Islamic Republic of Iran sente yanaabuuse ebitagambika nti weetaaga sawa zino kumpi akakadde kalamba okufuna dola ya America emu era nga kigambibwa nti kino kye kimu ku bisinze okuleetera bannansi okwekalakaasa newankubadde ng'ensonga nnyingi nga bwe ngenda maaso n'okuba nga nzikuwa. Bannansi kigambibwa okuba nti okugenda okugula emmere weetaaga sente. Ebintu bino wabiwuliranga e Zimbabwe, wabiwuliranga ewalala, kakati mu ggwanga lya Iran bigambibwa okuba nti bye biriyo. Naye teweerabira, Iran emaze emyaka ng'egugulana n'eggwanga lya America. Kakati kigambibwa okuba nti America yeekoze kaweefube ow'okuinfluensinga bino byogenda maaso n'okuwulira ng'ekigendererwa kya kukyusa bukulembeze ne system. Jjukira Iran yemu ku mawanga agasinga okubeera ag'amaanyi ate era yemu ku mawanga agasinga okubeera n'amafuta. Kati America interest zaayo mu ggwanga lya Iran nnyingi nnyo, kyokka obukulembeze obubaddeko wansi w'omukulu amanyiddwa nga Ayatollah Ali Hussein Khamenei abadde agugulana nnyo n'Abamerika era nga poliisi zaabwe azirwanyisa. Ebibaddeyo mabega sijja kubigendamu. Kigambibwa okuba nti waliwo ensonga eziviiriddeko abantu okwekalakaasa ezisukka ku ssente.
Abannansi bangi bawuliddwako nga bagamba baagala kye bayita regime change oba obuyinza bubeere nga bukyuka mu ggwanga erya Iran. Kigambibwa okuba nti bannansi oba abeekalakasi mu ggwanga lino bagamba nti bino bisukka ku oba kiri beyond economic grievances. Era nga wenjogerera batandise okuyimba ennyimba abo boolaba bagenda maaso n'okwekalakasa batandise okugenda ku street nga bwe bayimba ennyimba death to the dictator and death to the Islamic Republic. Nti dictator twagala afe, death to the Islamic Republic, twagala kino kye bayita Islamic Republic of Iran kibeere nga kisaanawo, twagala kye bayita the Democratic Republic of Iran so si Islamic Republic of Iran. Nga police bwe yaleetebwa supreme leader amanyiddwa nga Ayatollah Sayyid Hussein Ali Khamenei akulembera supreme leader oba omukulembeze w'oku ntikko akulembera eggwanga eryo erimanyiddwa nga the Islamic Republic of Iran, bannansi bagamba tetubikkiriza. Mu bintu ebirala bye batandise okuyimba abeekalakaasi waliwo kye bayita monarchy restoration, baagala bazzeewo obukulembeze bwe baagoba. Awo nno nja kutuukawo. Mu ggwanga erya Iran waaliwo okwekalakasa okwatandika mu mwaka gwali gwa 1978 era bino obanga obadde ogoberera omukutu guno nkakasa ng'obimanyi bulungi nnyo. Abatulabira ku TikTok, abatulabira ku Facebook n'abatulabira ku mikutu egy'enjawulo bino muyinza okuba mwali mubiwuliddeko kuba mbadde ngambi bawa wuliriza mu ggwanga erya Iran gye bitandikidde. Okwekalakasa kuno tekutandise kati mu ggwanga erya Iran, wabula okwekalakasa kwatandika bino ne babadde nga bonna bakayanira buyinza mu ggwanga lino. Omukulu ono aliko Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, njagala okutegeeza nti tebitandikidde ku ye. Obukulembeze obwasooka obwaliwo gwali mwaka gwa 1978 era eyo revolution gye bayita Iranian Revolution wakati wa 1978 ne 1979 yaliko president w'eggwanga erya Islamic Republic of Iran amanyiddwa nga Muhammad Ahmed Nejad. Ono no yaliko president w'eggwanga erya Iran. Wabula kigambibwa okuba nti Ahmed Nejad ye yakulembera okwekalakaasa okwagoba Abamerika baaliyo already mu ggwanga lya Iran. Kakati bannansi bagamba nti Amerika we yabeerera mu ggwanga lya Iran obukulembeze bwe twafunanga bwalinga kale. Kakati Muhammad Ahmed Nejad n'akulemberamu bannansi yali akyalina ku university oba yali yakava ku university bwe mbaseerabidde nga muvubuka muto n'akulemberamu bannansi ne bagenda ne bookya embassy y'eggwanga erya Amerika eyali esangibwa mu kibuga Tehran ne bagoba Abamerika mu ggwanga lya Iran. Oluvannyuma lw'okugoba Abamerika n'obukulembeze obwaliko ne buba nga bwaggyibwako era nga mukadde ako eyali supreme leader yali amanyiddwa nga Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ono yajja n'abeeranga supreme leader era nga yakulembera okwekalakaasa kuno oba yaduumiranga yakulinamu influence nga yali mu exile mu ggwanga erya Bufalansa era bw'atyo ne yeekwekako ne mu ggwanga erya Iraq. Ebyo byaliwo 1978 ne 1979. Then Abamerika we baagobebwa bano abasajja ne baleetawo kye bayita Islamic Republic of Iran nga bagobye embassy ya Amerika n'obukulembeze obwaliko. Kakati wenjogerera bannansi abali mu kugenda mu maaso n'okwekalakasa ku nguudo z'ekibuga ekya Tehran n'ebibuga ebirala bagamba twagala ku restoringa monarchy oba obukulembeze bwaffe oba obwakabaka obwaliwo before Abamerika we baabeererawo. Waliwo obwakabaka oba waliwo obukulembeze mu ggwanga lya Iran obwali busaavinga abantu era nga bannansi bagamba nti buno bo twali tubwenjoyinga, twali twagala obukulembeze bwaliwo obwali influenced by eggwanga lya Amerika. Kakati bagamba twagala kubuzza. Wenjogerera obukulembeze bwe baagala okuzza bulimu omusajja amanyiddwa nga Reza Pahlavi. Ono nga wenjogerera yadduka era nga ali mu exile yeekwekadda amanyiddwa nga Muhammad Reza Pahlavi era nga ye prominent leader owa opposition newankubadde nga tali mu ggwanga erya Iran. Wabula nga influence ye era nga kigambibwa okuba nti y'omu ku baaduumidde okwekalakaasa kuno wabula nga ali influenced by eggwanga lya United States of America. Essaawa yonna bannansi bagamba nti ffe Muhammad Reza Pahlavi gwe twagala okubeera nga tukomyawo abeere nga akulembera eggwanga erya Iran. Tetwagala bukulembeze obw'omusajja mukulu amanyiddwa nga Ayatollah Ali Sayyid Khamenei akulembera ssaawa zino kubanga ye enfuga ye ya bwannakyemalira, enfuga ye ya bwa dictator. Twagala bukulembeze bwaffe obwaliwo era obwali kulembera omukulu amanyiddwa nga Reza Muhammad Pahlavi gwe baagala okubeera nga bakomyawo. Kakati wuliriza ezimu ku nsonga z'eggwanga nti monarchy restoration. Ono ali mu exile baagala akomewo. Reza Pahlavi baagala jje era nga kigambibwa okuba nti naye yennyini ali mabega w'okwekalakaasa kuno era Abamerika bali mabegawe ate nga kigambibwa nti bino biteekwa okutuukirira kubanga bannansi mu ggwanga erya Iran balabika beesaza akajegere bamaliridde bagamba beetegefu okufaafaagana na buli mbeera yonna, beetegefu oba bamalirivu okufaafaagana n'abasajja bano abali influenced by Russia. Bagamba waakiri Amerika etufuge naye nga Russia tetufuze.
era wenjogerera omukulembeze w'eggwanga eryo yandibanga agenda kuddukira mu ggwanga erya Russia. Kakati bano bo bagamba balina Kyagulanyi waabwe oyo Reza Muhammad Paravi agambibwa okuba nti yali emabega w'okwekalakaasa kuno. Wenjogerera essaawa yonna yandibanga agenda kudda singa okwekalakaasa kwa bano kunaagenda maaso n'okubanga kuwangula. Wenjogerera nno embeera eyongedde okubanga etabuka. Waliwo kye bayita contributing factors, ensonga ezigenza okubanga zikumamu omuliro oba ensonga ezitaddemu kasunda baasi mu bantu bano okusigala nga bakyagenda maaso n'okwekalakaasa. Kigambibwa okuba nti waliwo kye bayita aftermath of war, olutalo olwaliwo obw'okkubagana okwaliwo wakati w'eggwanga lya Islamic Republic of Iran n'eggwanga lya Isirayiri. Ebyaliwo bye mwalaba bigambibwa okuba nti byanyiiza bannansi, newankubadde nga Isirayiri yagenda n'erumba mu ggwanga lya Iran n'ekuba emizinga ng'ekuba ebifo ez'enjawulo, newankubadde nga yalemererwa okukuba ebifo biri bye wamanyako bulungi ennyo eggwanga lya Amerika lye byagenda ne bakuba. Isirayiri ng'emaze okulemererwa, bo bannansi abamu mu ggwanga lya Isirayiri mu ggwanga lya Iran baakirabanga obunafu bwa gavumenti. Kakati bagamba tetusobola kukkiriza, bagamba tebakkiririza mu ntalo nti eggwanga lya Iran liwakudde nnyo entalo, kyokka ate ng'ezimu ku ntalo tebasobola kuziwangula. Kati bannansi bagamba tetwagala kumanya, muwakudde entalo ate nga nnyingi tukimanyi temusobola kuziwangula. Bino nno nkugambye tebyawukanako nnyo nabigenda maaso mu ggwanga erimu, era njagala obeere ng'ogenda maaso n'okuba ng'obiwuliriza. Kakati Isirayiri okulumba ennaku 12 ze yamala ng'erumba gwali gwa 2025 mu mwezi gwa mukaaga ng'erumba eggwanga lya Iran n'ekuba nuclear facilities. Abamu ku bannansi baali bagamba naffe nuclear tetumwetaaga era twagala mubeere nga mukkiriza obukwakkulizo bw'abasajja Abamerika bwe bateekawo, ffe bannansi abantu ba bulijjo tufune emirembe tubeere mu ggwanga ng'emirimu gyaffe gitambula. Omukulembeze Ayatollah Hussein Ali Khamenei Sayed ye yagaana n'agamba nedda ssebo nja kufaafagana n'abasajja bano. Kakati nga bigambibwa okuba nti bye bimu ku bintu ebiviiriddeko essente yaabwe oba ekonomi okwonooneka. Bannansi bo be banyigirizibwa omukulembeze okalaza mpaka kikyo kimu ku nsonga ezigamba nti bo zaabaleese ku street ogenda maaso n'okwekalakaasa. Waliwo kye bayita international pressure, sanctions ezisusa oba envumbo ezibateekeddwako, external threats omuli eggwanga erya America omukulembeze waalyo azze ng'awooninga okukuba eggwanga erya Iran bubi nnyo. Abeekalakaasi singa baba bakubiddwa, wenjogerera oluvannyuma lw'ekiragiro ekyo okuba nga kyayise bagyeko internet, America n'erabula nti kakati muggyeko internet musobole okutta abantu, naye bwe tulabira nga mushuutinga abantu abeekalakaasi kubanga jjukira bano wadde internet baba bagiggyeko naye abasajja baba balaba ebigenda mu maaso. Kubanga seerabidde ojjukira ekyali mu ggwanga lya Tanzania, Samia Suluhu bagenda ne bajjako internet wakati mu kwekalakaasa, naye ate ekyewuunyisa eggwanga lya America international community bo bayina engeri oba bayina satellites oba bayina engeri nnyingi nnyo gye basobola okugenda maaso n'okulaba biki ebigenda mu maaso. Kakati kye bali mu kugamba omukulu akulembera eggwanga erya Iran bagyeko internet, wabula waliwo kye bayita international pressure. Eggwanga lya America lirabudde kyokka nga terinnalabula gye buvuddeko libadde lyamukuba dda sanctions. Bannansi bagamba nti ezo sanctions ze bazze bakuba eggwanga lya Iran zituleetedde ebyenfuna byaffe okugootaana, zituleetedde okubeera nga tubeera mu mbeera embifu abantu ba bulijjo mu abakulu nga mweyagala. Ezo sanctions toziyita za muzannyo, zireetera eggwanga okugwa. Kakati wenjogerera abantu bagamba sanctions tuzikooye, twagala Abamerika bajje babeere nga bakukima mu ngeri y'emu gye baakima omukulu w'eggwanga erya Venezuela amanyiddwa nga Nicolas Maduro. Ng'ennaku z'omwezi 10 we zaatuukidde omwezi ogwa January omwaka guno gwennyini 2026 lwe lunaku olwajjo, gavumenti yabadde emaze kuimposinga nationwide internet blackout. Uliriza okusinziira ku kiwandiiko wano kye nnina oba information gye nfuna okuva mu ggwanga erya Iran. As of January 10th, 2026, the government has imposed a nationwide internet blackout to stifle organization as protests spam all 31 provinces, with the casualty reports ranging from 50 to over 200 deaths. Uliriza nti we bwatuukidde olunaku lwajjo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa January 2026 ng'eggwanga lya Iran n'obukulembeze bwali obukulemberwa supreme leader oba omukulembeze w'oku ntikko amanyiddwa nga Ayatollah Sayyid Hussein Ali Khamenei babadde bamaze okubeera nga balangirira nti internet ejjiddwako okwetoolola eggwanga lyonna, wabula nga kino kyanyiizizza nnyo bannansi n'ababadde basigaddeyo bano batebinkwatako, bano basiri mu politics. Internet olwagigyeko okwetoolola eggwanga lyonna kigambibwa okuba nti kaabadde kakodyo kwakuttirako bannansi naddala abeekalakaasi, kyokka kyazuuse ng'abantu bonna battibwa oba obirimu
oba tobiriimu. Era bwe bwatukidde olunaku olwajjo nga wakati w'abantu 100 n'abantu 200 be bakakakasibwa nti bano battiddwa mu bwegugungo oba okwekalakaasa okugenda mu maaso. Kyokka nga bano ababadde basigadde ewaka nabo bennyini balina embeera gye bafeesinga. Jjukira nkugambye dola ya America emu wano mu Uganda weegulira 36,000 mu ggwanga lya Islamic Republic of Iran wenjogerera nga weetaaga akakadde kalamba n'okusoba okubeera ng'osobola okufuna dola eya America emu ze 36,000 mu Uganda. Kati awo ojja kubala abalamu. Ebimu ku ebyo bitandise okuba nga bireeta obunkenke era ng'omukulembeze Ayatollah Al-Khamenei wenjogerera nga yandibanga essaawa yonna agenda kudduka mu ggwanga sinakindi okubeera nga yadduseemu dda. Kakati wuliriza. Omukulu ono Ayatollah Sayyid Al-Khamenei imaamu ow'eggwanga erya the Islamic Republic of Iran, enfuga gy'abadde afugamu bannansi nga baana be mukyala we be bagenda maaso n'okweyagala. Omusajja ono musajja mukulu yazaalibwa nga 19 omwezi gwali gwa 4 April omwaka gwa 1939 era nga wenjogerera alina emyaka 86. Omusajja ono yazaalibwa mu ggwanga erya Iran mu kibuga ekimanyiddwa nga Mashhad nga bwe nkikugambye wali. Alina abaana wenjogerera nga be bateekebwa okubeera nga batwala obuyinza. Ezimu ku nsonga ezitanudde bannansi bagamba bino tetugenda kubikkiriza. Omukulu ono wenjogerera yandibanga either yadduse oba nga ateekateeka okugenda mu maaso n'okubeera nga adduka oluvannyuma lw'aka pressure n'okuwulira nti essaawa yonna ennyonyi ya America yandibanga essaawa yonna ejja kuyitako mu ggwanga erya Iran. Ennyonyi eyo emanyiddwa nga CH-47 Chinook. Ennyonyi eyo abakulembeze ba dictator batandise okuba nga kifuuse kirooto kya ntiisa eribbo oluvannyuma lw'ekikolwa kye yakoze n'egenda mu ggwanga lya Venezuela mu kibuga ekikulu Caracas ne bakima Nicolas Maduro awatali mbeera yonna oba awatali resistance yonna gye baafunye Abamerika. Wenjogerera ng'omukulembeze w'eggwanga erya the Islamic Republic of Iran okufaananako n'abakulembeze abamu bali mu bweraliikirivu nti essaawa yonna Abamerika bandibanga bayingirayo. Naye jjukira nkugambye Amerika yalabudde dda era ng'okulabula bagamba mwaggyeko intaneti musobole okukuba abantu. Singa mukuba abantu tugenda kubanga naffe tuyingirawo tubeere nga tugenda maaso n'okubanga tubalaga ekyokukola botya bwe bayisa abantu ba bulijjo naddala abagenda mu maaso n'okulaga obutali bumativu bwabwe nti tebalina musango gwe bamenye n'amateeka gabakkiriza okugenda maaso n'okubanga beekalakasa. Kakati ekyo kyekigenda maaso mu ggwanga erya Iran. Kakati wuliriza ky'olina okumanya gwe munnayuganda ampuliriza nkugambye ekigenda maaso mu ggwanga erya Iran kyakuyiga nnyo eri eggwanga erya Uganda. Eggwanga lino erya Iran ggwanga ly'amaanyi nnyo era nkugambye bw'obanga obadde ogoberera lirankingibwa okusinziira ku mukutu ogumanyiddwa nga Global Fire Power statistics ezasembayo okufuluma oba rankings ezasembayo okufuluma mu mwaka gwa 2025 bagambibwa okuba nti Iran yemu ku mawanga gasinga kye bayita large money power, be basinga kye bayita missile oba drones capabilities, bayina kye bayita strong regional proxy networks. Naye njagala okutegeeza nti bino byonna eggwanga erya America olibuulira. Iran erankingibwa okubeera nti eri mu kifo kya 14 otulangirira ba super powers era mu lukalala olwafuluma top 20 amawanga amakumi 20 agakyasinza okubeera ag'amaanyi mu nsonga z'amagye. Iran yateekebwa mu kifo kya 14 newankubadde ng'olumu ezeeseseetukamu n'egendako mu kifo ekye16 mu kifo ekye15. Kakati wenjogerera kigambibwa okuba nti Iran y'emu ku mawanga agakyasinza okubeera ag'amaanyi era njagala owulire bino. Abantu ba bulijjo bwe baba nga basazeewo okugenda maaso n'okuba nga beeyiwa ku nguudo, amagye ab'ebyokwerinda bayinza obutabaako kye bakola newankubadde nga balina ebyokulwanyisa newankubadde nga balina ebyo ebitalabwanganako ebitafaanaganako mu mawanga agamu bwe bayungula ebyokulwanyisa ne bannansi ne batya. Wulira ekiri mu Iran. Kigambibwa okuba nti Iran ku mawanga 145 agali ranked by Global Fire Power omwaka gwa 2025 bagitaddeko mu bifo ebyenjawulo yaliko mu kye-14 ekye-15 n'ekye-16 era nga kigambibwa nti Iran eno erabika ekwatana mu kifo kya 10 mu kye bayita formidable regional architecture, kye bayita money power oba amaanyi mu magye, ennamba ey'abannamagye oba abakuuma ddembe. Kubanga wano eŋŋamba ab'ebyokwerinda mubaamu amagye, mubaamu aba special forces, mubaamu aba police n'ebigambo ebirala. Obutafaananako n'amawanga gamu bannansi bagamba nti wadde muyina elite forces ffe tetugenda kutya, bali ku nguudo beekalakaasa. Emitwalo 61 mu 2024 bagambibwa okuba nti be b'amagye abali active
Amaje agali active military strength mu ggwanga lya Iran emitwalo 61 be bajaasi abali active kyokka nga weerabidde balinayo emitwalo 35 boyinza okugattako kye bayita plus forces plus huge paramilitary. Eggwanga lya Iran amaanyi ge lirina mangi nnyo era abajaasi abo abali active nkugambye bali emitwalo 61 nabana abalalala nga mugatta abapoliisi mugatta abamilitary mugatta bana b'ebitongole ebirala bali emitwalo 35 bw'ogatta 61 n'emitwalo 35 oba oweza abajaasi bameka eggwanga lya Iran berigenda maaso n'okubanga liyina wabula bino byonna tebitanudde bantu ba bulijjo bagamba bajja kwekalakaasa oba mubalina oba temubalina. Kakati njagala tukompeyalingemukko wano n'eggwanga lya Uganda. Iran nkugambye eyina amagye emitwalo 61 abali active n'emitwalo 35 boyinza okugattagattako kyokka Uganda wulira tuyina amagye emitwalo 4 n'ekitundu abali active wano n'owulirizaawo nnyo. Tuyina abajaasi abali active okusinziira ku information gye nnina wano bali emitwalo 4 n'ekitundu nga mu bano mulimu amagye Uganda People's Defence Forces, mulimu aba Special Forces, mulimu Reserve Forces byonna ng'obigasse wamu okusinziira ku mukutu ogwa Global Fire Power era nga baaturankinga Iran gye baagitera mu kifo ekye-16 ffe tuli mu kifo kya 14 out of amawanga 145. Uganda eri mu kifo kya 14 okusinziira ku mukutu ogwa Global Fire Power rankings ezaasembayo eza 2025. Mu maanyi ag'amagye gokka tuli mu kifo kya 88 globally mu kifo ekye-88 nga Iran eri mu kifo kya 16 eyina abajaasi emitwalo 61 n'35 boyinza okugattako. Uganda tuli mu kifo kya 10 tuli mu kifo kya 88 mu maanyi ag'amagye tuyina abajaasi emitwalo 4 n'ekitundu abali active nga kwogasse n'abo bali mu reserve. Banategerako mu ggwanga lya Uganda tulabika tulina reserve forces omutwalo nga gumu n'ekitundu n'ebirala ebifaanana bwe bityo kyokka nga population eri bweti mu ggwanga erya Islamic Republic of Iran wuliriza ku bajaasi emitwalo 61 bannansi abeekalakaasa bakunukkiriza akakadde wabula amagye galabika nga gapondoose era nga galabika nga galemeddwa okubeera nga galemesa abeekalakaasi bano. Kakati wuliriza gwe Munnayuganda. Mu Uganda tuli abantu okusinziira ku statistics obukadde 45 n'emitwalo 9 wabula amagye gali emitwalo 4 n'ekitundu. Kati we gabanga gali amagye obukadde amagye emitwalo 61 nga balemereddwa okukonteininga abantu abali mu kakadde kamu. Kakati wano nga amagye gonna gagasse gali emitwalo 4 n'ekitundu. Olowooza kiki kyoyinza okuba nga ogenda maaso n'okuba nga ojjamu mu nsonga eyo? Tuli mu ggwanga lya the Islamic Republic of Iran. Mu maanyi ag'amagye litukubisiza wala nnyo mu byenfuna litukubisiza wala nnyo kyokka weerabidde bannansi bali mu kwekalakaasa olw'ebyenfuna bannansi bali mu kwekalakaasa olw'obukulembeze obubi bannansi balemedde ku nguudo newankubadde bali mu kubakuba era bagamba baagala kurestowalinga bukulembeze bwabwe bwe bakkiririzaamu. Omukulu amanyiddwa nga Muhammad Reza Pahlavi ono nali bweru wa ggwanga ali mu buwaŋŋanguse naye yali omu ku abo abali mugenda maaso n'okuba nga bayinfluencinga obukulembeze mu ggwanga erya Islamic Republic of Iran. Era omukulu oyo gw'olaba amanyiddwa nga Ayatollah Sayyid al-Khamenei wenjogerera nga ebintu si birungi nnyo kubanga Kyagulanyi weeyo yoyo gw'olaba kati oyo ye Kyagulanyi w'eggwanga erya Iran newankubadde ng'ali mu buwaŋŋanguse. Omukulu oyo agambibwa okuba ti bannansi bwe bagala ogenda maaso n'okuba nga bakomyawo era yemu ku nsonga lwaki bakyagenda maaso n'okuba nga balemedde ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo mu ggwanga erya Iran. Nkugambye ebyokuyiga bibadde bingi nnyo by'olina okumanya mu ggwanga erya Iran bingi nnyo gw'ayagala okuba nga omanya ebisingawo ojjagenda maaso n'okuba nga obifuna naddala ng'okyali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV kubanga tukyagenda maaso n'okuba nga tubikuweereza ekiri mu ggwanga erya Iran kiyigiriza ki agamu ku mawanga amalala. Iran ggwanga eribadde gagga Iran ggwanga eribadde lirimu obwannakyemalira ng'era omukulembeze w'eggwanga erya Iran oba supreme leader amanyiddwa nga Ayatollah Sayyid al-Khamenei nga tagambwako. Eggwanga lya America lyamulabula dda n'aba nga tawulira abeekalakaasi balemedde ku nguudo kakati ennaku ziweredde ddala. Njagala obeeko ky'oyiga era njagala obeeko ky'owulira mu bukulembeze bw'eggwanga erya Iran. Essaawa yonna singa buba bukyuse oyinza okubaako ky'ofuna naye nga bino byonna abannansi mu bibuga ebyenjawulo bakunukkiriza akakadde abagenda maaso n'okulaga obutali mativu bwabwe eri gavumenti
pulezidenti omukulu amanyiddwa nga Sayed Al-Khamenei era nga wenjogerera ali mu kweraliikirira tamanyi na kiki kiddako. Eggwanga lya Russia erizzenga limuwaga oba erizzenga limweyinuza wenjogerera eggwanga eryo terinnaba kubeera nga limuyamba okujjako okumusuubiza okumuwa bubudamu singa bannansi balemerako n'aba nga adduka abeere nga addukira mu ggwanga eryo erya Russia yayiza okuba nga afuna obubudamu okufaanaganako n'abakulembeze abalala. Omukulembeze ono abadde tawabulwa okufaananako n'abakulembeze abalala. Omukulembeze w'eggwanga erya Iran abadde tawabulwa. Abaana ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano bagambibwa okuba nti be babadde bokyupayinze kumpi buli kifo kyonna eky'oku ntikko. Omukulu ono abadde yatandika okwapointinga nga bw'oba tomuyinaako Luganda, bw'oba tokkiririza mu sisitemu ye nga tosobola kufuna mulimu mu ggwanga lya Iran. Wenjogerera bannansi bagamba ebyo birina okukoma, tetugenda genda maaso nakubanga tubikkiriza ensonga bwezi wezigenda okuba nga zitambula. Nyongera okujjukiza gwatanaba kubanga okontributinga ku nsonga ya fulaga, ennamba z'essimu nzikuteereddewaawo era nja zikwongera. Ennamba eri 0756 08 1795 ye ya Airtel, 0776 ye namba ya MTN. Koyinza okuyita ogende mu maaso n'okubanga okontributinga ku nsonga ya fulaga, ate waliwo ne contribution endala etambula. Bannange muyambeeko president omulanga agukubye ate ensonga nnene nnyo, ate nga naffe tulina okugenda maaso n'okubanga tukola ekyo kyennyini kye tukkiririzaamu. Njagala kubanga mpitayitako mu bubaka bwammwe mu ddakiika emu bbiri, then nga bwe tweyongera mu mawulire ge nnakoze olunaku olwajjo abaataddeko obubaka nga bw'okoppa ennamba eyo. Kaya Rachel message yatuuse bali kubanga ogoberera. Nakato Harriet message yatuuse agambe thank you so much Redison TV, nawe bali kubanga obeerako munnange. Katusiime Julie nawe bali kubanga ogoberera message yatuuse. Namwawu Zereth nawe bali kubanga koli message yatuuse. Ono bamuyise Namuluuta Amina message yatuuse bulungi nnyo. Brice Kavuma we bali kubanga naye kwoli message yatuuse ku mukuto gwa Redison TV. Bira Awe message yatuuse. Gabriel Mwesigwa message yatuuse. Ono bamuyise Rose Basemera message yatuuse bulungi nnyo. Ono bamuyisani Habiba Nabayego nga bulijjo message yatuuse. Kiza Joseph Mugaba message yatuuse. Bwanga Godfrey message yatuuse. Ono bamuyise amuyisani ono Mugisha Prince message yatuuse. Nanyonjo Agnes message yatuuse. Kigozi Hajara message yatuuse. Jamira Nalwoga message yatuuse. Charles Master Phonology nga bulijjo message yatuuse. Bale Benadi message yatuuse. Ali Shabani nga bulijjo message yatuuse. Fauza Shifra message yatuuse. Maweje Hakim kansubira olikiriya gwegwe mbanse mbyayo n'abalala bonna besobodde kusoma. Kirira mu comment section teeka bubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ze tuba tukuleetedde ate tubeere nga tutambula ffenna. Amawulire gakyali mangi nnyo. Mbadde njagadde mpitireko mu nsonga za Iran kuba obwedda bangi beebuuza ke katonotono kenyinza okuba nga nkuwaako obudde buno naye nga issues zikyali nnyingi nnyo. Amawulire gakyajja okuva mu ggwanga erya Islamic Republic of Iran ate nga naffe weetuli ogenda maaso n'okuba nga tugakuwa otegeere oba obeeko ky'oyigira mu katuuliziganye mu updates eziddako. Bufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.